usual an entertainment one company kamni gagada bega sokutu sako je twolekedde Traction Media nabo tebabuze ku mukoro Revenance Films nabe gaswa maka ungezi ko rwaliro tugera kolekera kahora wabura buno bugende mpola ninga tugenda kuba tukanyonyoka tusoborogeza ko kategeera mukasiaka mukutandika tuina akafuwe twatandikira walwa nakyako bali batadde bali kwitanda nga waliwo kabaka genda maso nogeza ko mushabira kakaino ebise ebisinga kiro kibaita exorcism baba balina go bambulula kitwandise ebyokola ebiteega ebitambo ebijjoroto ebintu utunge nga bagamba Revenance Films and Traction Media bakutwisa ko sema je twolekedde faza asabanga asinzira ko ebimwe byawandikibwa ofe Hollywood nabo tebabuze ku mukoro kwali sebo kulamiriza kwa amanyi iranga sebo ati mugamba ki abagarwa bakaise Ava's possession wa Ava's possessions kwegamba twolekedde ebyambika twolekedde ebiteega twolekedde ebitambo nga bagamba Luisa Cruz nagenda kumusema je twolekedde ne bagamba Whitney Abel naye takabuze mukunoko nakwanjula ne bagamba Deborah Rush agenda kumusema je twolekedde waba William Sadler naye takabuzeemu Zachary Booth naye muneno nga bagamba wa Stevens Rodi yakwati kubona asoka akebera mu kasawu ke faza era bwatu nalyoka jjayo gandi badde amazzi amatukuvu nakwati kubona asimana taniko kumansha nga bwalamiriza tugoba tukusimbula tukusigukulula tukusindika mbunyo obutakoma tukusindika mu nsenye enkalu tukusindika eyo gyotaliva tukusiba emiguwa nga tutaddeko omusaayi gwa Yesu Kristo yagala olabe nga bagamba Luteira Pucho ne Sean Lennon bwe bateekamu engulu komusema gye twolekedde yamaliza bwatu namusaka ekiwere ekitukuvu buterevu ne woba jini nabaki oba oteekeddwa ogezaako okwamuka Jordan yakawanika direkito wokutiko kino mukasiaka n'obudde nga bwetoolodde mukazi watu yadde engulu ngulu ekijjoloto kimaze omuvaako yamugamba naye famire yansabye nsobole okujjaano nyambe era nga kyasanyo okubanga ndaba kati gwe omutuufu gwaliwo manyi mbadde wano okumala akaseera naye we najjidde gwe si gwe nabadde njogera naye wabaddeko ekintu ffe tubiyita bikuuno ffe bafaaza tubiyita bikuuno bijjolooto kati tekikuliiko kyokoola nawe tekisoboka mukazi watakikkiriza kyongamba ndabanga okusaaga kuno kusaaga nti nedda kuno si kusaaga yagamba amazima gakatula mugo kimanyi nti oli muko wabula kuno si kusaaga obadde ogenda maaso n'okubanga okontrolingi bw'omwoyo ogutali gugwo obaddeko omwoyo omukyafu bagiyita myoyo mikyamu tugende maaso n'okusaba linnya lya paatiri n'ery'omwana n'ery'omutuukirivu tukusaba bwe tuba tukigobye kigendera mu nsenye enkalu kigende mu bunyo obutakoma kisibibwe ku mpingo z'omugeyeena kene mukazi watu nga avuleyo yakwati kubona gye ebbali genda okuza amaaso n'alengera kitaawe. There she is. Yuyo Ava, you look great. Eva. Cut it out. Uli abadde mbuuza owulira otya maama gwe bifeeko. That's great. Okay. Ifa tabitegeera tukese anasooka gyafune ku kyokunywa naye no maama bw'atunula wuliriza. Has it been? Agamba kisute ebbanga ki? In a month. Hati kumpi mwezi mulambirira ekintu kibadde kikuliko. Did anyone call in sick for me? Waliwo yakubye essimu nankubirako mulimu n'agamba nti ndi mulwadde. Tetwasobodde kubanga byabadde bizibuzibu. More lo mein. Waliwo ayagala ku byokulya. Eva wuliriza managed to get inside of you. yamugamba ekyo ekintu ekyakuyingira Wake up call. kibeerenga ekikuzuukusizza. Are you still smoking? Simanyi okyanywa akayaga buno bwa musakagaalo. Seriously blaming me for getting possessed. Kati mugenda maaso n'okunvunaanawo kubanga natuddeko ekitambo. Hey. Si kyekyo naye nenjaga sebe ine engeri gyefubulamu abantu ne babanga abaliko ebitambo.
right, darling. You really can't live like this. tosobola kwata kubogenda ng'oli bwoti. Oh, Ava, it's a dump. It doesn't matter how much you clean it up. Ne bw'onoogenda maaso n'okulongoosa kwegamba ekyekana kitya. Whatever, just call first. Kale unaamwina kye mwetaaga ndowooza tukubireko. N'akwata ekkubo n'aggyawo oluggi. Babuuza waliwo yamukubidde essimu ku mulimu n'agamba nti banaye mulwadde. Naye nga kirabika si birungi. Genda mu kaseera kantwadde ebbali. Basooka ne basaaka engeri y'akatambi. Olwo kabaka eyajja. Kumbe genda okuza amaaso emabega galiwo ekyali kimuggyirako. Nisooka kimwetippa. Kisooka kimwetippa bubi nnyo. Nakyala mwennyini. Kana akatambi ssebo kalaga nakyala mwennyini. Ati munnange. Onoosonyiwa swiri. The district attorney District Attorney videos like this ayina buvidiyo ssebo buwerako obufaananyiza bwe buti. for indictment for multiple charges. Era n'agamba nti bagenda gezaako kufuna n'emisango egiwererako ddala. Charges, Eva, emisango gye bakuvuna damage, assault, ng'ogasseeko kwegamba exposure to counts of possession, kwonoona damages, assault z'okoze, narcotics. ate nga bagamba musimanyi obaddeko n'enjaga. I mean, we're talking about serious jail time. Twogera ssebo kaseera akayinza okusibya mu kkomera okumala ebbanga. Mu kkomera Bloody maniac running through the streets like hurting. wabadde nga omupangulukufu agenda maaso n'okuyita ku bbala ng'ogenda olumya abantu obasekula obaggunda. Parents are lobbying to put you into some kind of Abazadde special facility. baagambye nti beetaaga liisi bakuteeke mu special facility. You don't belong in the facility. Anti ogwana kubeera mu ddwaliro ly'abakataala. And it's called Waliwo possession of spiritual possession facility. the government. It's an associated. Newankubadde si lya gavumenti Go figure. naye nga lisobola okugezaako okuyamba. Treatment and Ebiseera bisinga bakuwa treatment. erase all the charges. Kati nze kyemanyi district attorney bw'anaamanya nti ogenze ku ezo treatment, Required. misango gino gyonna gijja kuggwawo. So you're. Newankubadde ebifo nga tonaba bagenda mu kijja kwetaagisa osoma akatabo kano. It's kind Kakina abasinga okubeerayo nabo of for people like you. wabeerayo abantu abalinga ggwe ababeera possessed n'ebitambo. Osegeera Yeah, I'll go with option 3. yagamba tewali tabu kangene n'option namba 3 Wouldn't kubanga option esooka byakumusibya, think you made it. option eyokubiri kumutwala mu psychiatrist hospital, option eyokusatu waliwo ekiyitibwa spiritual possession facility whereby nga bateekayo abo bokka abo batuulibwako ebitambo naye nga babeerawo engeri gye basobola okugezaako bajjanjaba n'obasomesa engeri y'okulwanyisa spiritual demons zino. Yakwata kuba najja ebbali n'asooka akebera n'afuna bulungi ebbanka luwaze. Kati agenda otuuka wano ng'agenda yabeera yasiika n'akawala akato nga kali ku madaala kali mu kooka n'akayita waayi kyamwaliza okwate kuba asembera mpolampola gye we kali kawuli akakooka bwe kakyuka nga kalina kiddole kikakutte bw'asitula amaaso bw'ati nga mukazi mukulu mukadde nga te ye yeerabawo ekifaananyi kimala ne kibula. Katonda wange kiwe kyatandika omweraliikiriza. Bamugambye ssebo yabadde atuuliddwako ekyokoola ekijjolooto. Yajja bali masekati gendabirwamu kyava asooka yeetunuulira. Mu butuufu tabitegeera ekisinga okwasa enaku talina ku byajjukira naye nga bagamba mbu bwe kyamutuulako yadduka ku street nga blood maniac ng'alinga ku mupangulukufu omanyi omulalu yagala okulya obuli abantu nga buli gwatuukako asekula musekule. Bw'atuuka eno Please call me back as soon as you get this. yakuba essimu ng'akubira lodi ayitibwa Carl nga mugamba nti munaye nkusyaba oba n'oba ofunye meseji yange nkubiraako. Era bw'atunadde ebbali mu buliri. How about tomorrow? Kati ate enkya Okay, just let him know I'm feeling better. mugambe nti kati nateredde Work. njagala kudda kukola sikyalina buzibu bwennyanja bwe bufu. Yakwata ekkubo n'ayitawo n'atuula erudda. Kali bw'atuula wano 30 years of wedded bliss. agenda okuza amaaso ng'alengera kye twandiise essaawa kuliko erinnya Conrad naye nga kirabika kyamuweebwa ng'ekirabo kya anniversary y'obufumbo. I guess so. Sarah says hi. Saala akutumidde. Bantu abasinga kati awuliza bawulize ku masimu. She wants to hang out.
baabo. Sarah asks if it's safe. Saala abuuza oba kiri safe. To wear a raincoat because I got pea soup spraying out of my butt. Kyeneebuuza kye kimu kyokka nzije ne ki raincoat. Just reference. Yeah, I know. Nkitegeera. She sounds normal. Okay. We'll text you. Tujja kusindikira message. Yagala kubaako mikwano gyabo mbasiikana. Batule boogere banyumye. Netakitegeera. Kati agenda okuzza amaaso bw'ati wano waliwo engeri ya kapeti. Wabula wansi wa kapeti waliwo engeri y'otusaayi. Agenda osika bw'ati nga ssebo tetusi tutono. Wali wonna wajjudde otusaayi otutenkanika. Awo sooka ne weebuuza omusaayi gubeera gwani. Ate ani yabadde agubiseeko kapeti. Yakwateko n'asooka agizaawo kapeti. Cheers. Kati yajja asika ne banne. Wabula bamutye tebaagaana kutuula kumpi naye. Kind of like being pregnant. Kyogamba kire kitu bwe kikuyingira mu biranga ali olubuto kwegamba ng'omuntu ali olubuto bw'awulira. More beautiful. Anti ekyokubanga oli lubuto kibeera kirungi kibeera kibalagavu kubanga kati muli oba okiwulira. Pieces of your life. My life's not really in pieces. Obulamu bwange sigamba nti buyulise. Out. It'll be Bamutudde eri. week. Bamutya n'omutya. Nasooka awuta ka drink. So what's up with Roxanne's birthday party? Kali musooke mu mbuli ye birthday party ya Roxanne yawedde. Well, you're sort of not invited anymore. Anti munayo tebaakuyise. I just really freaked out. Kubanga Roxanne baatidde abaana abasinga baatya. Acted like a mega bitch while you were possessed. Olina engeri gy'ofukamu omusego gw'ettabbo okamala ng'oliko ekitambo kyo. Is fine, but Naye you did sleep with waliwo ekintu kye wakola. Wagenda ne weebaka ne boyfriend wa Roxanne. Okakasa. details I just heard. N'abuuza Karo yabimanya kubanga Karo ye boyfriend we. Kali abaali wano What is it? kyekyategwe. Natandika okulya amaloboozi. Takitegeera. Hear what? Awulira koonowulira ki? Talina ngeri gy'asobola gezaako kibannyonnyola. Naye ng'agawulira. Wulira ng'ekintu ekyagala okudda gy'ali. Natandika okuwulira eŋŋoma ezikuba. Wulira eŋŋoma ezikuba amatu ne gamuwaawaala. No baagamba nno ke kasita tutawanyike. Fuck! I knew I should have come here. Gwe mu butuufu teyandijje. Yuuyo kati bawulira baagala tawanyika kubanga bwe kimutuulako. Agenda okuzza amaaso bw'ati. What just happened, Ava? Kiki ekituuse osooka otubulire. I just drank that too fast. Kirabika nywedde nnyaako okunywa nkayeeyo buyiyi. Go, because you're gonna be. Ke kansekudde. You upset? Oli munyiivu. No. Nedda. I have a lot of stuff to do and Kwegamba Jassi pieces of my life to pick up and what. waliwo ebintu bingi byennyina okugatagata mu bulamu bwange. Bwe kiba bwekyo then This for you. ndowooza ffe katusooke twesikemukko. Basalawo bamuleke. Yadde ebbali n'atandika okuyisa amaaso mu katabo mpola ke baamuwa akakwatagana ku spiritual possession facility gye bamugamba gye basobola omuteeka gye bayinza omulikomendi nga gyayinza okubeera nga tabitegeera. Bali bo besikali newankubadde ebeera nga bonoogamba nti facility y'aba drug addicts ne lwakubanga yo ebeera y'abo ababeera possessed abali babaddeko possessed abali batuuliddwako zino spiritual entities. Kali agenda okuzza amaaso bw'ati okwekaanya ng'essaawa zayise dda yagamba tufudde bannange. Budde kirabika bwedde alina okwateko bugenda mu facility oba mu institution. Yadduka misinde ku makya mukazi wattu yabukeeza nkokola. Era bw'atyo n'ayitawo najja ng'asembera mpola mpola. Lengera yagulawo oluggi. Gwe jangu mpola tosattuuka. Agenda okuzza amaaso okwekaanya bw'ati nga kirabika balina gwe baali basomerako kijjoloto kimutuddeko. Waliwo kabaka aliwo yagala kikwata n'akwata ekkubo n'asembera njagala wekkaanya n'akisikamu omudaali. Kati waliwo omudaali ogujjayo ekyo kyonna ekiba kikutuulako. Bano bonna bolaba abali wano. No, I'm sorry, Don. Anti otya kijja kubeera fine. That's it for today. Ndowooza byebyo olwayo kye tusobodde otegeerako. Ebisigadde tujja kuba tubiddira olundi.
mukazi wattu ajja ekikeerezi Don't ever Apologize. come late again. gwe toddangamu n'ojja ekikeerezi I'm sorry. onoonsonyiwa n'osonyiwa okujja ekikeerezi. Go get your files so you can be prepared for the next time. yamusaba akwateko bwogenda okufuna efayiro yo osobole okwetegekera omulundi oguddako. No. It's a spirit steeper. You put it on and the last spirit that possessed you is invited back. yagamba nti ako akantu ke mbateekako kalina engeri gye kasobola okuggyamu omwoyo gwali gukutuddeko. Rodi n'atema. And remove the spirit steeper on your own. kayitibwa kasipa. Possessed, then you've completed the training. If yagamba ako kasipa singa oba osobola ogezaako okejjako ng'omuzimu gukutuddeko oba ekitambo nga kikutuddeko bw'oba osobola okejjako gwe kennyini kiba kitegeeza training ogiyise osobola okulwanyisa omwoyo ogwo. I think naye bw'oba tosobola kejjako kiba kitegeeza okyalina olugendo lw'amaanyi you need to nga gukutuddeko. piece together lost memories, what is all this stuff? kati bino byonna byaki? cases, files, bino bikwatagana ku misango everyone. ne fayiro ezikwatagana ku bintu ebyo byali bibaddewo bifo nga nange sinaba kujja wano. fayiro nkadde zibeerera mu 1982 eyo. okay. This is your police report on your uninvited eno yo poliisi ripooti yo ekwatagana ku kinanka ekyali kikutuddeko. while you were possessed. tebakiyita na demoni. Make amends with them. uninvited guest. Shows me. No, it doesn't. My goal is not to determine why. yagamba nti kati bino bigenda kuba We don't use poliisi esobola ogezaako okunyonyola lwaki kono ffe tetuliwo okuditamininga why. Yeah, I flipped. tetuliwo okuditamininga lwaki gukutuulako tuliwo okugugobera ddala guleme kudda. kati abadde aguyita dimo n'amugamba ffe tetuguyita dimo tetwogera kigambo muzimu ran tetwogera kijolooto tetwogera mandwa tetwogera kitambo tetwogera kikuuno. blame is preventing it from happening again. omulimu gwaffe gezaako kakasa nti tukigobera ddala ne kirema kuddamu kubeerawo nateera. Crazy visions. waliwo ebifaananyi bye yafunanga nakati byakyafuna ebyekiralu That's the spirit. anti ogwo gwe mwoyo ogw'ettabbu. It's trying to come back. yagamba ekijolooto kikyakulondera era kyagala kudda gy'oli. katulina okufuba nga bwe tusobola tugezeko kirwanisa mu ngeri emu oba endala. lengera mukazi wattu ng'ajja ebbali amugambye nti newe buli kanne waaba yeebasa amanyi okufuna ebirooto ebitenkanika. yajja asoma akatabo kati okusinziira ku kyalengera n'obubonero bw'afuna n'ekyo kyawulira ebbali bakuwa characteristics z'ebijolooto ng'ogatteeko n'emmandwa ng'ogasyeko n'ebikuuno ebya buli kkala bakuwa engeri gye byeyisaamu. kati bw'obanga osobola okugezaako okufuna ebifaananyi ebyo baba bakuwa erinnya lyakyo. kati ekimutuulako ekimukyankanya kiyitibwa nefula. lengera gamba ki waliwo abaali batudde wano baamulaba ggwe mukadde ggwe sikyagaana kulabako wadde n'amaaso gange. va wano genda tandika kakube kabbi va wano gira kaliko emigimu. I'm happy to take the time ndi just musanyufu okubanga ntwala akadde kano wabula tonsemberera kyekikulu kya byonna. evaluation. omanyi poliisi yagaya nekuleta for psych evaluation. You've been jumping over. bagamba nti wali obuukira abantu nga bw'obaluma. But when I went to administer the bwe benzodiazepine nakwata ekuba ogenda okuleeta eddagala lya benzodiazepines stretcher, n'obuuka kaswekya right through. n'onnuma omukono Specifically, ddala you shoved your tongue down my throat wanteekamu olulimi mu at kamwa the ATM 3 times. I'm sorry. n'olyokonkoona ku ATM emirundi 3. Did I simanyi say anything? nyina kye nayogera kyonna. Yeah, Hey, you did actually. wayogera Ad miserium isurio. Over admeseriamu esuria emirundi ng'egiwera nno. ringing through my head for days, driving me crazy. It's Latin. It means for your misery I hunger. yagamba nti ekigambo kye wayogera ekyo kyali mu lulatini okusinga nti kyali kintambulira mutwe okumala ebbanga nenkwata ekuba nengenda nenkikeberako nga kitegeeza nti ku lw'ennaku gy'olimu yenjala enzita. Hello. Hey. gyebale Hi. ogamba ki You're there. gy'oli. Yeah. Look, please stop calling me. bami ngenda kusaba tuddamu kunkubira simu Oh, I'm better now. naye kati natereera Talk about this? No, I toyagala twogere don't want to see you anymore. ekikulu kya byonna siagala kulaba ge mazima. I get that you don't remember, but it's over. yamugamba nkimanyi tojjukira wabula Ava, ebyange naawe byaweddewo. forget about it. A demon isn't an excuse for a little indiscretion. I don't know what is. Say goodbye to split ends. What if my possession wasn't an excuse, though? kati bwe kibanga ddala mutuufu omuzimu ogwantulako tekyali kyakwekwasa. Mom has her own issues.
nga ddala mutuufu maama ayinza okuba alina kyamanyi ku kino kuona ebyamaama biveeko. Maama nga ye naye alina ebizibu bye gwe olina tobana bibyo tebirina bwe bikwataganira. My name's Ava. Linnya lyange mpitibwa Eva. Spiritual guest possessed me for 28 days. Waliwo special guest yakwata ekkubo ssebo n'antulako okumala ennaku ezaali ziwerako ddala ennaku nga 28. Nafula the Anointed. Bamuyita Nafula the Anointed. In the grand scheme of the 36 legions of hell. Bagamba ku Graham scheme eza 36 gates of hell. Rich kid. Bamuyita the rich kid. For joy rides and human bodies. Bwe biseera ebisinga amanyi okwata ekkubo n'ajja ku nsi n'atandika okuyingira emibiri gy'abantu olw'okuba nga anyumirwa. Kye kimuntuuzaako. As he approached. Nefula the Anointed. The cursed. He's from the souls of murdered. Nze wange yantuulangako yavanga myoyo gy'abo abaana abattibwa. He made me eat my dog. Nze yantuulako yandiisa embwa yange abaayi. Si mwe betubuuza. I found this in my couch. Kano nakasikanye ku ntebe yange. And I don't know how it got there. Wabula simanyi ngeri gye nakatuusaawo mu ntebe yange. Kubanga ekisooka sikange. N'akwata ekkubo alabe. The 30 years of Conrad. Do you know who this Conrad is? Umumanyi Conrad? Oh. Nedda simumanyi. This is a Sherry Share watch. There's a store in Soho. Kano kalabika kabbiddwa bubbibwa enesawa. That's my demon's The name. D word. Ekigambo ky'omuzimu tetukyogera wano. Pointless rule. Teeka lya busiru. Don't make this any more serious than it already is. Bino saagala ogezeeko bifuula serious n'okusinga nga bwe biri. Anything else? Waliwo ekirala kyonna mma. There was Waliwo a little blood waliwo omusaayi floor in my living room. gwe nasisikanye mu ddiiro lyange. Know whose blood it is. Wabula simanyi musaayi gwani Probably your own. oba osanga gugwo Animal blood. guyinza okuba gwa kisolo. Louis, Haven't we talked about this? bino twabyogeddeko. He's in a better place now. Bwe bituuse kati gwe kyoba ogamba nti magujjayo eri mu kifo kirungi toddamu kwogera bw'otyo. Mu kaseera kano mukazi wattu yakkirira n'akwata ekkubo n'ajja ng'asembera mpola mpola. Got the hots for Tony yet? Simanyi Tony wammatidde. Really my type. Waasi omusajja gwe nnyinza okwagala. Yeah. Kano kayitibwa Kaezel. He in there a couple weeks ago, so I'm on thin ice. Yagamba nti akaseera kayise emabega yankwata nga njagala kubba. Yeah. Bayagala kubba kali kasipa ke babateekako ne kakoola omuzimu. Omuzimu ogwali gukutuddeko. Is it worth a lot? Probably. Nze buli yanjagala kabba katunda kalabika kalimu ensimbi. Why would you want to do that? Kalwaki oba oyagala okikola? There was a connection between us. Naye kituufu kiri nti njagala koola muzimu ogwantuulangako. Lwansonga nakiraba twalina connection nze nagwo. I later had ever been inside of. Kubanga ku nsi ya Katonda ogulaba omuzimu ogwandingako. And he's got this sex Nze muntu yekka gwe gwali gutuddemu. when an archangel slashed him. Baabo. Anyway, I gotta go. Bwe bituuse kati nyina okgenda ononsonyiwa. Alright. N'akwata ekkubo n'atema. Kati nno kaliko omuzimu ogwakatulangako gwali gwa bubbi. Nga kakwata ekkubo ne kagenda kabba mu maduuka supermarket n'ewasigadde. Kati mukazi wattu yakwata ekkubo n'ajja ng'atambula. Genda okuzza amaaso alina kye yalengera. Wano waliwo edduuka. Litunda bi Art and Craft. Genda okuzza amaaso n'abaako kyalengera. Yalengeramu kiddole nga kikuba eŋŋoma. You didn't have to help. Mubadde temuteekeddwa genda maaso na kunnyamba. The plan? Bino mbadde nsobola obyekolera. date. Atofaayo. Not because of what happened to you, we just needed more time. Yagamba kyo tetukikola olukisirako ekyo ekyakutuukako jja sibadde twetaaga kadde. To replace the one Grandpa gave me. Kano kalaba kafaanana nga kali jjajja ke yampaako. Oh. Okay. It got destroyed? Kali kaasaanawo. I remember not being able to find it. Just nakanoonyako ne kambula. I had for the demon. Kati agenda ojjira bw'ati. You okay? Simanyi oli bulungi. Abeeraawo ssenga guba gujja. Aguwulira nga gujja gukuba embuutu. Baamukwatirawo. Ne bakwata ekkubo ne bamwetikka. Kwe kumuyisaawo bamutwale. Gulina engeri ssebo gye gusalako. Gujja gusekula embuutu. Why are you acting like this is your fault? She's not your responsibility. Lwaki ogenda maaso n'okweyisa ng'agamba nti eno nsobiiyo? Si buvunaanyizibwa bwo. Exactly. And if we're not careful, she's going to find out what Ate senga tetubeera beegendereza ajja sobola ogezaako tutegeera. Mukazi wattu yawulira nga yazuukuka. Sebo beegeeza mukazi wattu n'afuna vision. No, I gotta say. Olwadde bawoza musimanyi ayinza otulaba ayinza otutegeera. Kakati Take care of herself.
nze ndaba asobola okwefaako. proper care. Will you stop calling them mom and dad? Anti lekera obayita maama ne taata. Part of the family now. Anti bafuuse bakika. Just not married yet. Well, we might as well be after what I did. Yagamba nti temunaba kubeera bafumbo. Kona ate kati nze ndabanga abafumbo. Kusiza ku kyabadde bano badde bali mu kwegeya. Bw'abawudde n'akwate kubo n'addayo mu buliri. How you feeling? Owulira otya kati? A little better, thanks. Anti kati kirabika mpulira bulungi bwe bituuse. While you were asleep? Waliwo aleese muri bino nga weebase. Gamba babitutu bikuwe. For my boss. Biraga nti biva eri boosi. Ogasseko ne bakyali bange be nali nkola nabo. Baagala nkwate kubo nzireyo ku mulimu. Okiraba? Mu kaseera katono agenda kuba ateredde. Yakwate kubo n'asembera. Lengera. Check out girls backstage. I'll be back. Genda otuuka ebbali. Ava. Eva ogamba ki? Sore ki? Good. Thanks. Olabika bulungi kono webale. It's going good. Bitambula bulungi ebisinga kati. Okay. Kali abaali wano. We'll see. Genda okuwulira ngeno kiseera kaliwo ebikwasaganyizibwa. Baali bashootinga video. Ne bateekako saawundi. Yakwate kuba n'ayitirayo emabega alabe bwe bitambula. Genda okuza amaaso. Muziki sebo gukoona. Katonda wange. Kalina oluyimba lwe bayimba bagamba tebamanyi kikyali kimutuddeko naye nga kyonna ekyali kimutuddeko oluyimba sebo lusinza sitaani boogera ku mwala yali atuliddwako ekitambo. Katonda wange mukazi wattu byamusukako n'agamba sooka olindeko kati olw'obusungu obungi yasinziira nga mutuufu alinga aliko ekinanka n'asooka agwire yali aluyimba atisiti yagwira atisiti n'asooka amubeera bubi nnyo Kamala. Eva munnange ate olowooza abadde ye Jesus, Ava. Yesu Kristo Eva. Sorry if the song upset. Bana nosonyo oluyimba lwe balukunyizizza temulufulumya. It's clearly a hit. It's not Jasi enegena kubeera hiti kondo tebiri funny. really happened. Maybe the lyrics are. Yagamba tetuganyi lyrics ziyinza okuba nga zina. Shut up, Hank. Musirike nammwe. He looks like a sex offender in that outfit. Nze ndabikira nga sex offender ng'ayambadde ebyo. You know what, little Dookie? Omanyi kiggwe? Found you, I signed you, and I decide what sounds like a single. Yagamba nti nze yakulonda nze yakusayini nga nze nsobola ogezaako manya ki ekiyinza okuba nga singa. Just yet. Tonnatuuka kukola ekyo nnyabo. Gwe tonnadda ku mulimu okyalina ebizibu byo. N'akwata ekkubo n'agenda. SIM card assholes. N'obusungu obuteekanika. Yajja ebbali. Hi, I found a Sherry Share watch I'd like to return to the owner. There's an inscription on it. Kali akuba essimu ng'agamba nti alina essaawa gye yazudde. Conrad, 30 years of wedded bliss. Conrad Okay. ng'asaba Lisi bagezeeko okuba nga bamunoonyereza ku nsonga y'essimu y'essaawa. Maliriza n'akwata ekkubo n'asembera. Tuuka ebbali n'aggulawo oluggi. Balina akafo gye baamulagirira. Era bw'atyo n'ayingira munda. Bw'atuuka eno. Hi. Gyebaleko munnange. Ben just stepped in the back for a moment. Yasooka n'abuuza oba Ben waliko ono Ben yeetooloddemuko. Have I been here before? Simanyi nali nziyako mu kifo kino bannange. I don't know. Simanyi. I'm sorry. Onoosonyiwa. Perhaps you'd like to join our mailing list. Oba osanga wandiyagadde ogezaako okwenyigira ku lisiti y'abantu baffe. You sure you don't recognize me? Okakasa tontegeera. Ne bw'otunuya tomanyi. Not if you don't. Bw'oba tomanyi tewali buzibu. Kubanga yeewuunya okubanga omuntu nnyini essaawa ateekeddwa musanga mu kifo kino. Essaawa yatuuka ati ewuwe. Ava. Eva. Ben?
Kugamba ki Ben? For going through all the trouble of calling the store and coming here. It's a damn good watch. Yagamba amazima gali nti onosonyiwa okubanga okubye essimu kutambula kujja wano essaawa nsufu. Yambuuza wagisanga wa. You've never met my father? Twasiikanangako kitange. Conrad. This was a gift from my mother. Kino kyali kirabo okuva eri mmange yakiwa kitange. That's why the store contacted me. Well, I'd really like to meet Conrad. Njagala omusiikana Conrad oyo. Away on business. A lot. Yagenda ku bizinesi. Business. Akola biki? Art. Bintu bya art. And other things. He owns his gallery with me. Ng'ogasseko n'ebintu ebirala alina galleries nnyingi. Kati agenda okuza amaaso ng'alengera ekifaananyi. Kifaananyi sebonekyako amaaso. Katonda wattu. Yasooka n'atya. I should really get going. Ndowooza webituuse kati kaŋŋenda onoonsonyiwa. Rudi amugambe tosiikanangako kitange kubanga essaawa ya kitange yamuweba mmange. Omusajja muto wa bya bizinesi ali mu bintu bya bifaananyi. Alina gallery ezitenkanika. Rudi bw'amala ofuna essaawa ayitibwa Ben. Yakwata ekkubo n'atambula yeyongereyo. Kagenda omukazi wattu yajja erudda. Nothing anymore. I was fired. Kati bitambudde bityako n'omunayi tewali nnyo kikulu bangoba. Bad girl. Weesizanga bad girl. You need to learn to be a little more cutthroat. Weetaaga liisi ogezeeko okubeera cutthroat. Possessed, I cut some throats. Anti era ekyo kyendi kubanga ensingo nzisala. Snarl. N'akwata ekkubo n'ajja. Stretch out your facial muscles. Ajogezaako soma buli kaseera. Remember. Mujjukire. Dark spirits. They must also face you. Olina ogezaako okubanga onyiiga. Mwoyo omukyafu bwe gukwefumbako nawe gwefumbeko. Yengeri gy'osobola okugezaako ogwegobako. Bino ebikuno omugenda ne mubiraba ne mulowooza tosobola kirwanisha wabula ekikutuulako osigalamu ako obuntu omwoyo gwo nga ggwe gusobola okirwanisha. Once you've been possessed, you are 10 times more likely to be repossessed, revisited. So it's not Lengera akange kenkoze. Kano kaheeso ssebo kalina effujjo. Do not let them take. Temukkirizanga sitaani bambalira. Temukkirizanga okuba. Busungu bwonna bumalireko. Osegeera. Kikube va muzannyo kuba naawe. Kano kaheeso ssebo ko kabeera mu muzannyo. Fastest date in history. Well, if you can't accept my inner demons, then fuck him. Totally. Ono yakwate kuba n'asimba kaddoleke. Oli alina ke yaleeta. Genda okuza amaaso ng'alengera drum. Lengera akawala alina ebintu byafuna ebitategerekeka. Yasooka ne yeesikamuko. Nja kuba tomanyira. Yakakuba enfune. Babadde mu musomo. Ziba teziri busa. Hi, Ava. Ati ogamba kyeva. I told you to call first. Nagambye osooke kunkubiranga simu bifo nga tonaba kujja. You heard I can handle my spirits. Kimanyi nsobola okwasaganya emyoyo gyange. What are you, some kind of expert? Kiki naawe? Possibly know what this has been like for me. Yamugamba ti sikiwa nti oli expert kubanga tomanyi ngeri gye mbadde ntoba na kino. Jasono nnyina. One a day with meals. Gano ogenda gamira lunaku lumu nga kuliko n'emmere. Kyokka kulya. Something happened here that you guys aren't telling me. Waliwo ekyatuuseewo abaka wano kye mutaŋŋamba. Blood under the rug. Nasikanye omusaayi wansi we kapeti. Well, you hurt yourself. We cleaned it up, so. Anti weerumya ne tulongoosa awo. Therapies, I have to confront all the bad things that I did head on. I hope you're not spilling your guts to those hippies. Yagamba nti kati bangambye nnyina okugenda maaso n'okuba nga mpita mu therapies. Buli yenna gwe nakwata kuba n'empisa obi nteekeddwa okugezaako okuba nga musikala ne mwetondera. Onaamugamba nti wandibadde nga weesiba ku ekyo. Nnyina okyesiba ku lwansonga kirina engeri gye kinnyamba. Just leave it alone. Gwe kyoba okola byesonyiwe. Nnyina bw'amugamba. Ginseng. Kaakati mukazi wattu bambi. You said the possession could be induced by a third party. Wagamba nti omuzimu gusobola okugezaako okubeera nga guli induced by a third party. What do you mean by that? Kiki wali otegeeza ng'oyogera bw'otyo? Nuclear psychokinetic energy. Maleficium. Bamacara. What's that? Gutera ogezaako sika amaanyi. Black magic. Gusika amaanyi okusinziira kono kiba ki? Liba ddogo. Black magic. How it works. It's like breaking and entering. Kibanga muntu kumenya nnyumba n'ayingira. Kubanga omwoyo guyina emyoyo gye emikyafu egy'ettabu giyina ngeri gye gisobola okuyingira mu ffe mu ngeri nnyingi.
era mugambye kibeera nga breaking and entering. Muntu kiringa bwana kuba oluggi n'alusamba n'ayingira. Kati n'emyoyo egyo bwe kikola nga gukuyingira. Yakwate kuba n'asembera agenda okujja amaaso. Waliwo ssebe yali mu mmotoka nga balimu oli bamusimba jjima ngweno. Katonda watu geno gira bwati amaaso yagamba sokoleko yo stinje. Tufudde Katonda wange. Kimotoka kiri awo tekitegerekeka. Ziba teziribusa. Gwe. You chewed my ear like a little rat? Well, you danced with the wrong man at the door, because I will carve out your fucking eyes. Ono yakwate kuba ssebo n'amuteeka ebbali. Plus interest, plus damages. N'amusaba ekintu kimu senga oddamu n'ogezaako kubanga otulama kwegamba ng'otunulira ebintu byange maali yange. Nja kusalamu amaaso. Kusiza ku kye wakola. Kati ngenda kusaba osasule buli kimu kyonna damages wateekawo. Ng'ate neetaagamu ne interest. Katonda ng'agamba simanyi nali nkusikanye nambuuza tonzijukira. Nze kasoogezako fakinga ne bawala bange benkozesa oba oteekeddwa osasula. Open up your wallet and show me your money. Ngenda kusaba kubikule waliyo ndaga amajja. Leeta. Nekana akasawa kaleete. Leeta. Nenga seba amulumye nga gwabadde amanyi. Musajja ku mukono. Kumulaga nti yesi wa kuwema. Katuda ku musomo. Come on, darling, you can do it. Baina gwe bali balese. What are the odds two twin sisters both get possessed? Yagamba gorosa dambo tofu kyase zibeera ki. Abalongo okubanga batulibwako omuzimu. What are you doing Saturday? Kiki ogenda okola ku Lwomukaaga? Sure. Fight it. Obadde amusaba atambulemuko. Katonda watu. Bano beetunuulira nno. Fight it. Kirwanise. But I know you can do it. Kimanyi osobola okirwanisa. N'akwate kubo n'akejjamu. Kiba kiraga nti kati osobola okulwanisa omuzimu. Owangudde. Asobola okulwanisa n'agugoba. Okikoze munnange. Kasoba nga osobola okujjamu kasitipa ako. Kiba kitegeeza sebe luba lugendo tomalagga. Bwe bato bamukolerawo kapate. As a warning, I guess, and ran off. Yagamba jama yaze n'asikana ng'alinga ndabula n'amaana atawanyika. Explains why he's not on the list of people pressing charges against you. Awo kiba kisobola okugezaako kutegerekeka lwaki takutaddeko misango. Yeah, Noel. Alina erinnya lye yangambye liyitibwa Noel. Prostitute. Noel sirabika malaaya. To Noel, you're gonna have to meet her. Then kati kwati kuba onyo yayitibwa Noel oteekeddwa omusikana. Something easy about this process. Kati nze naamugja wako nti waliwo kyangu mu process eno gye nkuyisaamu. Bano bonna abalaba mulimu ababeerawo ne bamalawo ebbanga nga tebalina we batuuse tebalina we baatuuse. Kati gwe olina omukisa. So that you can keep this place filled up so you've got a job. That sounds like something Hazel would say. What do you say? I'd say, did I really do something when I was possessed that your average scumbag hasn't already done? Yamubuuza simanyi lwaki oteekako nnyo essira kwegamba onkambuwalira. Olinga ayagala tubeerewo bangi wano osigale ng'okyalina omulimu n'amugamba ekyo ekintu kyoyogedde kiringa ekifubutuka okuva mu Hazel. Kwe kumubuuza nti owaayi nyina kye nali nkoze kiyinza okuba nga kikuggyako waya. Yajja ebbali n'abaako ebimuli byasikana era bw'atyo n'abyetika n'abireeta bulambalamba. That's nice. Nga kirungi. Jade elephant, that's... JJ. Jeje. What do you want from me? Gwe kiki onjagaza ate sikutegedde. Kiki oyagala kolere? You got a guy in City Hall who can like... Waliwo guy ali mu City Hall asobola okunyambako singa amanyina kye neetaaga. How about a prostitute? Bwe mbanga nneetaaga kumanya malaaya. Wait a minute. Lindako. Are you trying to get me a prostitute? Oyagala kufunira malaaya. It's part of my therapy. Kino kiri part of my therapy. Kiri part of my bujjanjabi. Thoughts there? I gotta find people and talk to them. Nteekeddwa sikana abantu bonna be nali mpisiza obubi mu process yange nga ndi mulwadde nga ndiko ekikuuno. Yes, please. Njagala basikana njogere nabo. Kati oyagala bakunoonyeze malaaya nti ye. Yajja alaba engeri gye basobola okkikwasaganya. Jjajja alinga looya waabwe. Oh, hi. Could I ask you to come out for a drink with me? Mbanengera kusaba ojje tusobole okugezaako okufunamu ako okunywa ffe embiriri. For returning his watch. Yeah. Kwegamba nandyagadde okugezaako okwebaza
okubanga okomezaawo essaawa ya taata. Rodi ayitibwa Beni amukubidde essimu oli gwe yaddiza essaawa. Musawo bwe kibasooka basiikane bafunemu ak'okunywa. Fitting gift would be letting you choose whatever you like. Kati okusinziira ku kye wankolera kyandibadde ng'ekirabo. PC1. Ngenda kuleka olonde kyonna ky'oyagala ekifaananyi kyonna ky'oyagala. Bifaananyi bino ssebo bya bbeeyi. Mukazi wattu yasoberwa. Kyava asooka atunula neekaanya alabe. Kino nkyagadde. This is one of my favorites. Ekyo kye kimu nange ku byensingira ddala okwagala okukamala. That's a swan? Eyo swani. Actually, the Greek god Zeus. He took the form of a swan in order to seduce a woman named Leda. Yamugamba nti ono yali Katonda kwegamba mu lugero lw'Abagreeki. Yakwata ekkubo n'ayingira mu swani asobole okugezaako seducing omukyala gwe yali ayagala okukamala yali ayitibwa Leda. Yes. Yajja ebbali. I don't think I could work for my family. I can relate. I love that Conrad travels. Lets me run this place the way I want. That's good. Mukazi wattu agamba simanyi oba famire yange njiyambye nga bwe mbadde tekedde okuyambibwa. Kono nze ba Conrad ze waffe batambula nnyo. My lawyer calling. Kivula ebiseera bisinga tuba tutekeddwa ogezaako okwasaganya ekifo kati. Mba ntekeddwa okiddukanya. Abadde wano yawe yamukubira essimu oli ku ki? Twasobodde ogezaako okufuna lead ku Noel gwe wabadde obuuza. No, I have an address. Nyina address ye sina namba ya simu. There for another hour. Wabula agenda kubeerawo ndowooza essaawa ng'emu esigadde. Ngendeyo kati. Kuno gendayo kati ate oyagala ogendeyo ddi. I'm so sorry I have to go. Onoosonyiwa munaye Ben nteekeddwa ogenda kiro kiri agent. Sokoleke naawe. Badde amuteeddemu ak'okunywa. Yakwatibwa jasikane musege oba malayo oba komando. Amubuuze ku biki ebyatuukawo naye nga komando asinzira kasajja kali akamutayiza emisana. Ne kamugamba ssebo jjo ozungira ku bantu bangenda kutaba obeesonyiwe. Ke kamwadde erinnya Noel nti wazze ozungira ku Noel. Kale yayagala kujja sikane Noel amubuuze nga buli kimu kyonna bwe kyali lwaki amutuukirako. Wano yatuukira ku session y'abakomando. Osi omusego omupangulu kufuya kujjako waya luli. Yabuusa ku mwenani Noel. Onaawanika omukono. Baine basooka beesigamu. You remember me? Onzijukira. God, what do you want? Kiki oyagala? Hey, first. I'm talking Benjamins. Njogera ku nsimbi. Can we talk somewhere? Tusobola okubaako we twogerera. N'akwata ekkubo n'ayitawo n'aggulawo. Musaba ayingire munda. This is nice. So, Kafo kasufu. remember the night we met. Lowooza kati ojjukira I just want to talk. ekiro kye twasisikana. No to money, honey, but Njagala twogere. Saagala kubaako kyenkola. Kono ssente munaye sigamba nti nzigaana naye. Know what happened. Siri mulungi mu bintu byakwasama. Njagala kumanya ku ekyo ekyatuuka ku lunaku lwe najja wano. Ko tobijjukira. I was possessed. Naliko ekitambo. Amen. Naliko emmandwa. Sokoleka emmandwa bazisiiga abantu. Think so. Sikiwa nti ziri contagious. no problems without that shit. Okay, well, Nze mwana seetaaga kwesembereza that shit. Taaga kwesembereza kazambi wa mmandwa. Yeah, I was in here with some guy and Nali wano ne guy. and climbed in. You stripped down to your... N'okwata ekkubo n'oyingira n'osooka oggyamu engoye ezo. I saw you earlier. You were like following him. Mu butuufu engeri nali nakulabyeko dde emabega nga ggyamu olinga gw'ogoberera. Friend or something. I've seen people play all sorts of... Ne ndowooza nti oba osanga mulina engeri gye mu kizannyo manyi ndabye nnyo abafumbo abaagalana nga bakola budate tricks. He really liked you. his name wasn't Conrad. Jama yali akwagala okukamala ko n'erinnya lye yali ayitibwa Conrad kono munaye ebyamanya nze sibibaako. Okay. I'm going to give you my... Kansooke nkuwa ennamba yange y'essimu. Try to find out any more information. Jasi bw'onooba olina ky'ozudde ng'olina ky'otegedde ekirala. Tewali tabbu nkubirangako bukubizi. Ziba teziri busa tufudde. Gwe jangu nagambye ntya emisana. Nagambye ntya emisana. You come to my Chuck E. Cheese. Negamba tokwata kubogezaako sembere abantu bange ssebo n'osalawo gye. Girls are off limits to you, bitch. Nagambye bano abawala abeesonyiwe. Now if I catch you around here, Singa nsiramu nekwatira mu matwale gano. you're a little light. Ku mulundi guno ngenda sooka kiza amataala ago. I know how it feels, Ava. Manyi bwe kiwulikika Eva. All my friends think me now too.
nze mikwano gyange bamanyi okintegeeza. Except Eliza. Agamba nti bangi baafiiriddwa nga mikwano gy'okujjako Eliza. Out of him. Super. Eliza nasobola ogezaako mutaasa waliwo yali amufukidde ejjike. Namutaasa n'amaanyi gange gali agooli antuulako. Heroic like that. Oh yeah, and I was way more effective at PR. Nali so effective. The client said I was more fun to be around. Kanonoko kanyumirwa nnyo kubanga ekintu kikaliko. Era bwe kabeerawo nga tekiriwo tekawulira mirembe. What if you could control the demon? Naye ate watya singa osobola okontrolinga omuzimu ogwo? Training an animal. Ne kibanga kutendeka kisolo. Learn to fly in their dreams. Nga osobola okubuka nga bwe tubeera mu birooto. Yeah. Baabo. Hey. Why? Want to do something crazy? Oyaga tubeke ekyetabbo kye tukwa tukoleyo ekyobulalu. Mwisawo n'amugamba tukoleyo ekyobulalu. There's only 3 of these stores in New York. Jangu. Only use my phone at all. Manyinga n'amaduuka galinga 3 gokka gasobola ogezaako okuguza bino. There's some black magic website, but Bibanga bya ddogo. Nandibiguze ku website naye. do is buy the spell for you. Katuyaga nnyingire mu ndaggulira eddagala. Perform it. I can't perform my own spell. Anti sobola gezaako kubanga nnaamiriza. Do that. Lwaki oba oyagala nkikole? You've been possessed before. Anti gwosobola okikola lwa nsonga kyali kikutudde gwe ki ekikuletolowooza nti nja kukikolera. You're my friend. Oli kyali wange lwaki oba tokinkolera? Tekena amulese ebbali. Ewa maama Fiina amugamba nti genda munda eyo ogule eddagala lisobola okukoowoola ekitambo kyange kijje. Have you had any results from this therapy? Osegeera. Yali amugamba nti senga oli ategeera ttone amugamba biveeko ebyo. N'akwata ekkubo n'ayingira munda. Manyi buli muzimu olina engeri gy'osobola okuguyita. Mulimu abatuula ku nnyanja ne bakuba amabeere mu mazzi. Mulimu abakuba mu bisambi nga bwafuwa emmindi ku makya saa 12 ng'emmambi ate nabakusala. Hi. Mulimu abakuuta amannyo n'akati kwegamba ebintu ng'ebyo. Vitabo spell. Yajja neetaaga ddagala. Okay. Yeah. I should warn you. Nyina osooka okulabula. It'll change you. Lino eddagala lisobola okukyusa. Possessed before. Ati nali mbaddeko possessed. Invocation. The spell. Kyengezaako okugamba nti njogera ku sipeero. Ebigambo by'oteekeddwa okwogera ebiseera ebisinga bw'okowola emizimu gino girekako obubonero. Are inside all the ingredients for engeri gy'oteekeddwa ogezaako kikwasaganya ebisinga byonna biri munda omwo. Or do you have your own? Nkufunira ekigandula oba olina ekiri akabokisi ne katambula. Ki ekiri omwo? Just a frog. Mulimu kikere. Supposed to be sedated. Kiteekeddwa okuba nga kiziriseemu naye. You need to sacrifice. Omanyi nekino ogenda kisaddaaka. Have to sacrifice. Nyina osaddaaka ekikere. Oh Jesus. Yesu Kristo. There are no more surprises. Mbutuufu oba olowooza tekyali surprise. Ono tegiggwayo. Ojja kimanya. Baakwata ekikere ne bakikuba ku musalabba. So, kaakati it's done. Ndowooza. Burn an item that belonged to the host. Wandibadde oyokya ekintu ekyabadde ekya hosi kwegamba olina okwokya. Mukazi akubbanda paati n'agitwala. Bano bagamba nti olina okwokya ekintu ky'oyo. It's worth it. Host. Kono nkikoledde olenga nnungi kono gwe teekayo. At least. Aya. Priest. So we can have a little fun. Tugenda kunyumirwa. Okay. Anti kali. Najja akoleze. Bagenda gukoowoola. Hehe. Aya. Abyssus abyssum. Abyssus abyssum. N'akoroga. Saturnum terra et Saturnum terra ibis. Anti kali. Eche. Jajja wange yafiira ebuzima. Nkusaba wandibadde ovaayo. Hoxos. Mujje muntaase. Mosa. Mukasa wuno ayagala kujeema. Twagala muteeka mu nsonga. Baakoola. Hazel. Hey, Hazel. Are you okay? Simanyi oli bulungi. Kumbe. Hazel, is it working? Hazel simanyi bikola sibitegeera nze. N'alyoka asituka onaagenda okujja amaaso nga guzze. Katonda wattu. Ne gusooka gutikka amannyo. Leka. Kusaba mbi tonkwatako. Leka nkwegayidde tongira. Bwe gusembera. Anti oli mbalagavu munnange. Nkwegayiridde. Gwasinga mu kintu kino. Gwamutuukako ne gumutunuulira. Ne gutikka otunnyo. Anti munaye njagadde embeera zo ne gutawanyika.
mukazi wattu agenda ositula amaaso bw'ati okwekkaanya nga gusuddeyo bw'akyusakyusa bw'ati okulengera nga guli waggulu najja amugamba waayo togenda ne gulyoka gubuuka ne gukkirira wansi bwe gukkirira wansi sebo n'atema avudde ku kizimbe buwanvu ki katonda wattu yesu kristo akikoze atya mukazi wali yakkirira wansi ajja amugobe genda otuuka wano otambuza amaaso nti ati baddaye waliwo gwe yasanga omukyala ali maziga gwe kiki mwana sima kikyamu kimubaddeko ayina engeri gyannumye simanyi alimu rebies alaze wakuwona awalampya ekizimbe ekyo kyolengera alabika naasuddeyo siina gyesobola munoonyeza anti munayinze eva nosonyiwa okukubira essimu masekati g'ekiro wabula nyina mukwano gwange ayitibwa Hazel aguddeko ekitambo bw'oba olina kyowulidde kyonna nkubira ku ssimu genda okuza amaaso ng'alengera Ben. Benny. What are you doing here? Kola ki wano eno? You're on our mailing list. Oh, right. You forgot this? Do you want to come inside? Musaba akwateko bayingire munda. N'akwateko bonajja. Mugambye oli kulisiya abantu baffe ate weerabidde ne kino. Yingira paka munda. Talk about why you left in such a hurry? Soko mbuli lwaki wadduka mu bunambiro ku mulundi guli? Lwaki wagenda mu bwangu? Leave this here. Kina asheke ruda. You want me to leave? Oyagala nteme? No. Ati nedda sigamye nti genda. Musaba akwate ku basimbiri. Kiki ate wano wabadde ki? Yaba akyamutunuulidde. Sebo kamusimula busimu zikisi. Bwe batyo ne batandika. Mwisawo n'amusukuma ebbali ku buliri. Anti kiggwa kati. Manye abantu abali babaddeko n'ebintu bino. Baagala nnyo ebintu byakasekishaako. Era munoonye ku bakazi abaali batuddeko ebitambo. Kati agenda ogira bw'ati kumba amulengera. Nnyina gweregedde abaddaani. Jangu gwe. Va ku oyo. Ataliiwo. N'asooka amulemerako. Najja akkirire. Mukazi wattu afuna ebifaananyi awulira eŋŋoma. Ngoma zikuba. Katonda wattu. Genda ositula amaaso. Nga kiringa abamuliko babiri. Nefula ng'ogasseeko naye. Nefula ne roodi. Yatuuka ekiseera n'agamba bannaye efudde. Musatu abadde atokose. Abadde agenze mulaga. Mubuuza kikyate. I didn't put you here, Alice. What's wrong with you? Why won't you talk to me? I'm your mother. I have to complain about something. Nyina kye njagala nkubulire munnange. Ki? I lied about where I found the watch. Yamugamba we nasika n'essaawa nakulimba. We nasika n'essaawa. It was in my apartment. Essaawa yali mu apartment yange. Conrad was here. Segeza Conrad yali wano. This is awkward. Kiri awkward. Ono yagamba simanyi kitange yakweggala. Bali wano essimu neevuga. Gera okuza amaaso nga message. Tufudde bannange. Kiki? Ati munnange mukwano gwange ali mu ddwaliro. Message bali bamusindikidde akwate ku bajjenga bw'asobola. Yadduka misinde. Hazel ali masekati g'eddwaliro. Bajja.
church will cover the cost for any broken equipment. Kanisa ejjasobola ogezaako kavalinga ebyononese. Residential facility. Eva, thank you. Eva, so quickly she's lyose n'enkubu lyose n'ojja mu Nambiro. about to take her away. Obwedde onaakubuuza banaatera omutwala. Place where she won't be a danger to herself. Tugenda sooka tumutwala mu kifo gy'atasobole kwetuusaako buvune. Going alone. Genda yosooka omusiikani. I'll be right back. Naye kirabika kijja kwetaagisa ogende weka. Yayitawo. Hazel. I'm so sorry. I hope you're not in trouble. But it was so worth it. I mean, I remember everything this time. Like every little Kati agenda omutuukako. Jumped off your roof. Nga monosonyiwa wemannyina tagali gye nkutaddemu yonna. Both of us. Naye kati agamba nti amazima ga Katonda mu ggulu byonna bibadde bigwana. Obuzibu bwonna bwayisemu bubadde bugwana. I wasn't. Ku mulundi guno takitegeera. Abadde alina engeri gy'asobola ogezaako muwulira. I made him stronger. Tubadde tukwatagana nze naye. Nga nfudde ow'amaanyi nange nga mufudde ow'amaanyi. I'm the best heroin, the best ecstasy. Ku nsi ya Katonda engeri bw'obeera naye nga mukwatagana. Aba asinga enjaga gye wali onyweddeko ey'amaanyi. Ne bwe gaba makerenda gatyagana agakuba okukamala ecstasy. You're like a donut hole, like negative space. Katonda watu. More complete than total union with your shadow. Yagamba ku nsi ya Katonda teri kisobola gezaako kubanga kiyamba. Dani okwegatta n'ekyo ekisiikiriza ekyo. Byebyo byatuukawo eri Hezo baamweteka ne bamutwala. Naye ng'agamba nti experience ye nga ye gyafunye yebadde esinga. Kanaki abaamuleetanga agamba siri mwetegefu ku kino. It's all just part of the training process. Gwe kyoba omanya kino kyonna kiri part of the training process. Learn how to ski, you don't expect to make it down a black diamond trail the first time, right? Baabo. So, this is gonna be your bunny slope. I don't ski. You're gonna be fine. Genda kubeera fine kyekikulu kya byonna. Kati aba agenda omwambaza bw'ati stipa. Okuza amaaso alina kyeyalengera kiki? Kiki kyokoze? Jangu wano. Got a thaumaturgic mark on your skin. Wafunye maaka ku skin yo. Shit. Kiki? What does it mean? Kitegeeza ki? It means you've appealed to a left-handed mode of witchery. Kitegeeza nti wakutteko bonogezaako kuyingira ebintu by'obulogo. Also means I can't help. N'otandika okugenda maaso n'okoowola emizimu kiba kitegeeza ate naawe mba sikyasobola kuyamba oba otandika okoowola emizimu. Dark powers that you're just playing with. Gano amaanyi g'ekizikiza gozannya nago si gaakuzannya. Giba gikunafu gaba gakunafuya. No matter what the intention can invite. Ekigendera ne bwe kiba nga kiri ki ku nsi ya Katonda tuteekeddwa koowola mizimu. All of the progress. Byonna bye tuyiseemu w'obadde otuse ng'otandise okuba nga ddengulu byonna kati bute tebikyalina makulu. Kati yakwate kuba gyaseka ne Maama Fiina. Excuse me. Maama Fiina jangu. What is this? Maama Fiina sooka ombulire kino ki? Excuse me. Yesu Kristo n'onsonyiwa gwe sooka olinde tulabe. You've got these things all over you. Bino ebintu bikwetoolodde nga ggwe. Anti n'agamba ebiseera ebisinga bw'ogenda maaso n'okulaamiriza bino bye bituukawo. Like visiting the Grand Canyon or walking in. Nze nali ndowooza nti oba osanga oli mu kusaaga nti bijja kunneetika bwetisi. Must be paid for summoning such power. Ebiseera ebisinga oba oteekeddwa gezaako sasulira singa oyita amaanyi ag'enjawulo bwe gatyo. Demon, you awoke the darkness. Kasita wakutteko bonogezaako okuyita ekikuuna ekyo ekyokoolwa. Wazuukusizza amanyi g'ekizikiza agamu naawe agakwetoolodde. Kati bebyo ebituukawo. Yakwata ekkubo n'avaayo. Kicked out of group. Anti munaye bagobye mu group. See any other choice? Tewali kyakukola kirala. This is best for you, Abe. Kino kiba kiyamba ggwe. Everyone who goes into these places comes out even crazier. Yagamba nze kineewusa buli akwateko bogenda mu kifo kino ebiseera bisinga bavaayo nga balalu. Mubaagalamu esenika mu psychiatric hospital. It's tranquil. It's in the Adirondacks. Tewali kyogenda kukola kya unless ng'ogenda mukomera kubanga District Attorney yakkiriza okusiya ku mateeka ge yagamba. Kati woye ebintu gwe wabyonoona gwe kennyini. We didn't like the way he handled certain things, so we let him go. He enabled you to look up. N'asooka abuuza ate jjejje. Ne bamugamba jjejje ye twamugobye. Kasita alina ebintu ebimu bye yakozesa nga ffe tetubitegeerako. N'ogenda onoonya omukazi, malaaya, komando. Eno famire ye. Who would have thought our family would be so vulnerable? Ani yali ayinza okulowooza nti famire yaffe eyinza okubeera vulnerable eri ebintu kati nga bino. You have to go away. Kye tukusaba kati weetaaga asira lisi weetoololemukko. Tema.
bw'oba toyagala gezaako sisikana buzibu bulala. Genda omukazi wattu yakwate kubo najja erudda. Bali wano essimu neevuga. Hello. Hey, it's Noel. Nze Noel. Noel. What'd you find out? Kiki ozudde? Name for you. Nafunye erinnya. You almost packed? One of the girls took that guy you're looking for to a room where they had to put down a credit card. What's his name? Erinnya lye ani? Brad Branson? I'm not telling you anything until you give him more money. Siina kyengenda kugamba lesinga ompadde ensimbi. Okay, I'll figure it out. Kole kankitunulemu tulabe. Kale. Katonda amugambye nti ngenda kubulira jjama eyali wano. Kitaawe yajja. You know the prostitute? Omanyi malaaya? One JJ helped me find. Jeje gwe yanyamba okuzuula. Need to see her. Neetaaga omulaba ekyo ky'olwaliro. Lwaki? I can't tell you. Sisobola kubulira lwaki. Please, I have to see her. Bambi nteekeddwa okumusiikana. Please. Nyamba naawe taata tonvaamu. I'll cover for you. Yagamba tewali tabu kale ngenda kukavalingira. You ran away. Ngenda gamba mama wo nti ofunye engeri gy'onjirukako. But I have to pay her. Naye ate nteekeddwa esasula malaaya oyo. Komando, ngenda kwetaaga sheeto okuva mu ggwe. Teyalina kyakola. Yalina omufunira amajja. N'akwata ekkubo n'asembera mpola mpola. Yajja agezeko sisikana oli. Naye amugambye nti Lodi twasobodde ogezaako okufuna erinnya lye. Jama, kiki ekiri wano? Yaggulawo. Kali agenda okugulawo ekyamala enviiri ku mutwe. Yatuukawo n'agamba Katonda wattu. Yesu Kristo. Ng'atolooza nakyasimufu. No way, what the hell you do? Kiki ky'okoze ggwe? You killed Noel dead. Ose Noela. No. Nedda. Somebody did, bitch. Then kibakitegeza waliwo eyamusse. Wisdom for your white ass. An eye for an eye. You know, an eye for an eye ogitegeera ggwe. I'm gonna take it out on you. Ngenda biteeka ku ggwe. Escobar. I've had a really bad mu butuufu nfunye olunaku olukambo kamala. Ngenda kusaba Sandyagadde ommanyiire. Escobar can turn the other cheek. Escobar asobola okwesonyiwa ensonga. Escobar asobola okudduka. For trouble. Nadduka. Kiri yabadde alowooza mukanze yadduse kumbe ono abadde amutaddeko emmundu emabega beeni. Oli bulungi. Agenda okulingiza ngeno waliyo mayiti. Gwe sokole simanyi ongoberera. Ebiki? Ngeza ku protectinga. Yaddukirawo ng'obudde bukyali. Tamanyi wono gy'avudde. Eva. Please, listen. Eva soko bulire. When you told me that Conrad was in your apartment. Wangamba Conrad yali wamu. Nimanya nti oli mu tabu. Does a lot of illegal business. Conrad alina business yakola enkya. He wanted you out of the picture. What? Eva, he killed people. Atta abantu. For a living. Omulimu gwe gwakutta abantu. Conrad. Would someone want to kill me? Lwaki omuntu aba ayagala okunzita? I don't know. Simanyi lwaki aba ayagala okutta. Maybe if we could figure out. Oba osanga. After he left your apartment, that's. Singa tusobola okugezaako manya lwaki n'engeri gye yafuluma apaatimenti yo. Remember? I don't know. Simanyi. Talina kyajjukira mukazi wattu. Kwate kuba ayimirize emmotoka emutwale. Eva sokolindeko. Nagambye twekayitibwa Eva's Possession. Vijje gy'osobola kukizozinga bulijjo. Naye nga temwerabira Shackmat Electrical Engineers. Nagambye ekikwagana eby'amasannyalaze. Be bokka bosobola okwesiga. Bayingiza amasannyalaze mu nnyumba bagobera ku masannyalaze bakusimbira omuti bakwasaganya ebya transformer. Shackmat Electrical Engineers. Mukazi wattu yadda mu ggaali. Look, JJ, you're the only person I can trust right now. Jeje amasiba gali tigwe omuntu gwesobola okwesiga wekka kati. I killed Noel. Mukazi kati balowooza nze yamusse. You did the right thing coming here. Kyokoze kibadde kituufu okwate kuba okujja wano. It's the first smart thing you did all day. Kyekintu ndowooza ekyobugezi kye waakoze olunaku lwonna. Thanks for helping me. Weebale naawe kunnyamba. You know that your parents, they fired me. Okimanyi nti bazadde bo bangoba. Mulimu baagunzijjako.
Don't worry, I'll take care of it. First, bwe teweerayika ebisigadde nja bikwasaganya. you need some rest? Wabula mu kusooka weetaaga owummule osegeera. God, what are you doing here so late anyways? Ye kiki okola wano kubanga otudde eno kikeerezi? Sikutegeera. Couch is yours. Entebe yiyo osobola okwebaka. Just make yourself at home. Gwe kyoba okola beera mukkakkamu. Weebale nnyo jjejje. Close. Ngene nsooka enkube ku masimu. Aya. Mukasi akano nga tuzze erudda. Mukazi watu nga yeebase. Yatandika kugenda maaso n'okulaba ebifaananyi bitategeerekeka. N'alengera n'omuzimu bwe gufaanana guba n'amayembe ng'ag'embuzi n'omutwe ng'ogw'embuzi. Tuteekeddwa omugamba. Maaso galina ekifo kye gatunuulira. Kyokka wali yakuba emiranga ate bw'alwana. The night before the exorcism. That is my bear. It's you, Ava. It always was. Ekiwa nga tebannamutwalamu exorcism. Yoyo mujje yoyo. Kati ono ssebo yali ayise bazadde be. What the hell were you thinking? Kiki kye wabadde olowooza? Are you all right? Simanyi oli bulungi. Trying to kill me. She's clearly delirious. Maybe we better call Zephyr and have them send some orderlies over to help us. Twandibadde tugezaako sindika Zephyr Lisa asindike ba orderlies bajje bamuyambe. I can drive her myself. Nsobola omuvuga nze kennyini mutwala. I'll make sure she gets to Zephyr Place tonight. Ngenda kakasambu asobola otuuka mu kifo ekiri sefu ekyo ky'olwaliro. Yamussa mu ggaali. Naye ayitibwa Roger alinga mulamu we. N'akwata ekkubo n'amuyisaawo. Bajja basembera. Where are we going? Simanyi wajje tudda. Ati gwe terero gyasobola ogezaako tegera gye tulaga. Roger avuga buuzi emmotoka n'amuleeta pembeeni. Ekiriwo okimanyi? Just you and me now. Anti kati bwe bituuse tuli ffeka. Hey. Owaayi. No! Nedda. Roger seba afuŋŋana nakyala. It was you. Ekyegeza yali ggwe. You're the guy with Noel. Ye gwe guy yali ne Noel. Good. Oh my God, we had Yes, sex? Yeah. So intense. Oh my God, get off me! Katonda bwatunvaako. Gwe nno weema maazi. I have feelings for you. Nyina feelings gy'oli. I do. Ge mazima nkuyagala. Eki? It's a funny story. Kwegamba biri funny. We ran into each other in that horse minivan. Oh, I was a nervous wreck. I just hated myself. And that's when I hired Conrad to knock you off. Yamugamba akasaawe amusiikaniya ng'aliko ekitambo. Mu butuufu tamanyi na kumanya yasooka n'atyamuko. Conrad did. Naye yali amwagaliddeyo yapangisa Conrad amusekule. Bano baagenda okujja nga nakyasebo kye yali akoze Conrad yali amuliddemu omutima. Yamuta. It saved you. Saved me too. Kyekizimu sebo kyakutaasa nange ne kintaasizaamu. I don't feel anything for you. Nze siina kyempulira gy'oli munnange. How can you say that? Oyinza otya okyogera?
what I did. Kusiza ku kye nakola. Ne kwekera ne mayiti. Ne nsangula buli kimu kyonna. Ebikwatagana ku Conrad. Namukadde. Bano basooka family nekwata nakyala. Ne bamunyweza nnyo Kamala. Batematema mayiti ya Conrad. Yali mukambe mujibu. Ne mama n'alyoka amunyiga eriiso. Munyiga eriiso n'aligira. Paka sisa we yamube ecupa ku mutwe. Ne batandika okulongoosa ewaka bulungi nnyo. Era bwe batyo mayiti ng'omazi ogitematema ya Conrad ne bagiteeka emabega mu bbuutu y'emmotoka. Muzeeyi ng'ogasseko ne Rwawuja. Roja mulamu wa nakyala. Bwe batyo ne bakka mu ggaali. Ne babitwala babivuge babeko gye babikweka eyo gye bitasobole kuzuulwa. Era babiyisawo ne babissaayo bulungi. And that's when I realized. We nategeerera. Deeper than anything I ever felt for Jillian. Nti ku nsi ya Katonda kye nnina gy'oli kyali kisufu nnyo Kamala n'okusinga kye mpulira eri muganda wo. Osegeera gwe. That was the demon. Ogwo nno gwali mugimu ogwakufuŋŋana. Bwe nakusikaniye w'amalaaya. Gwali mugimu. Tolowooza nti nze yali mu muhabbati. The demon back. Anti kati we bituuse ogenda kuguzza. Kuba kirabika gwe gulina omuhabbati. Mugambye ssebo ogenda kujja omuzimu. Kati ate tasobola kuguzza bw'atyo. Yamuleeta eno gye basomera ewali kasitipa akasobola okuzza emizimu egyo. Mugambye tugende okafune. Kubanga omuzimu kye gwankola. Ne bakwateko ne bayingira munda. Bwe batuuka ebbali ya shaaka engeri y'ettaala. Kafuna akananka. It's in there. Kali wali munda. Jwira kamera wano kasoyingirawo nga zessaako. Yajja akafune. Debbali. Nonne ekimutta kasekisi ke yafuna mwono ng'aliko ekizimu. Yaggulawo. Ke kali wa maama. Go. Genda kafune. Yamufunganira mu kibotoka kya malaaya. Lyamuwondera. Kira kyabwe yamugwako kye yamukola. Roja agamba byamunyumira era roza nti oba osanga onamumatira. Ke kano. Put it on. Then kati kambala olinda ki? Guleete tusooke tukikwasaganye. Tugenda kuzamu kasema akaitwa High Strung. Kagenda kubera ka musical drama. On. Kaseko badde kitagala we mamaje tonkoya. Mukazi watu lakwate kuba kambali. Njagala olabe tabu. Maruka shako bwati. Newe gubeera wagudda misinde. Kwegamba eringa yirizi. Kaso yambala yirizi eyo. Oba ogukowodde. Buterevu ne gulyoka gugguka. Laba nno obuzibu. Gwasooka ne gugguka ne gujja kakalaja tufudde. Namaana akyuka. Anti mateeka teri kuzikiza. Wano ssebo teri kuzikiza. Aya basi. Neddoboozi ssebo lyakyuse dda. Gumusuula ettali. Gumuddako. Soko mbulye ku bamalaaya Roja. Oh yeah. Mbutuufu genda eyo. Onina. Oyagala nkusooke ki? Mbulya Roja. Ngenda kuwa buli kimu kyonna ky'oyagala. I fucked her. I killed her.
She didn't mean a thing. Kamaraya n'akaserwa nsonga tekalina kye kategeeza gyendi. N'alyoka amusukuma ettali. Rodi n'agwa. Yamutuukako n'asooka amunyako. N'amukwata n'amusibira awo todduka. Najja anoonya omutima gwe we guli. Kakaino balwana mwoyo mukyamu ngugasseko ne nakyala mwennyini n'amala kano n'akeekuulamu ne gugenda. Kirungi yali amaze okugezaako okufuna experience ya mirundi 2. Kali kahezo kamugamba osobola obboninga n'omuzimu ogwo bwe guba gukutuddeko nobeera ngabo kwegana n'otandika okugufuga nga bw'onoofuga embwa. Kati ate kano bw'oba osobola okugezaako okejjako kibakitegeeza nti amaanyi g'omwoyo gwo ng'omuntu before nga bad spirit n'abakutuulamu gabeera g'amaanyi nnyo, osobola okugezaako kirwanisha. Era bw'atyo yakirwanisha. Kamera ebaddeko ng'ebikwata buli kimu kyonna. Yeewuunya. Bagambye tuzaamu akayitibwa high strung. Ku International Premier League Uganda Limited. Ono abaddeyo ng'abiraba Tony. Tereka busirisi n'akkakana. Proved me wrong. Yamugamba nti bonaye wankakasa. Well done. Webali. Wankakasiza mu kisoboka wadde oba okowodde emizimu oba ki osobola osigala ng'okirwanisha. I wouldn't worry about that now. It's just one of many scars. Yagamba ate ekyenkovu kona ekyo syagala ogezeeko kubanga okyeralikirya kati lwa nsonga. What brought it on? Eringa ezimu ku ezo eziyinza okutuulira ezijja. One of many scars eziyinza kwegamba y'emu ku ezo ezijja endala ennyingi tomanya. We don't use the D word. Baabo bwatyo yakwateko bajja asobole okuggalawo oluggi, akwateko basobole okwekera mu apartment ye mu kaseera kano kennyini. Bagambye tuzaamu akayitibwa high strung. Kagenda kubeera ka musical drama naye ng'ate kasufu kamala. Ate nga ku Lwomukaaga tugenda kuba tufulumya akasiima ke n'abagamba akayitibwa Perfect Storm. Twamaze okulaba akayitibwa In the Heart of the Sea. Twalabako akayitibwa The Finest Hours. Tugenda kulaba akayitibwa The Perfect Storm. Kakadde naye tugenda kuba tukalaba ku Lwomukaaga. Finally, it's not my fault for once. Bizegeze ensobi si yange. Bingi byenkoze naye kyabika kino kyo. Kyazo sembuye talina mu mukono. Comforting you. Yamusimba akafumito muganda we. Kali agenda okuzza amaaso ng'amulengerako maaka. Eraga nti mujjadduzi naye teyamunyega. Kiba kisegeeza n'ono amanyi okukoola emizimu. Ina kyamanyi. Teyamunyega, teyamubuuza kiwabula akabonero akalabye. Keno famire erabika nno. Twadde erudda beera ne bano banne. Genda maaso n'ogezaako okusoma. I'm Bill. Bitibwa Bill. I don't know exactly why I'm here. I mean, simanyi lwaki nze wano. It's been tough. Wabula ebbanga etwaleyise maga libadde kalubo gyendi. 11 in Newark and here I am and now I got a record. I don't even remember doing it. Yagamba nti abadde abeera mu New York kati wono yeekanje ali eno kati alina ne record ey'obumenyi bw'amateeka tajjukira ngeri gye yakituusyawo. Mukazi oti yasalawo agende maaso n'okubanga ayamba abantu bano. Era mu yafeesi kati abaamu. Why? Good job today. See you tomorrow. Bye, Captain. Anti weeraba kapitano. Yaseze waasiibule kati nakyalabira mu yafeesi. Biramu mpolampola n'akwasaganya emirimu. Nabagambye kati musobola obujja ku Zai Plaza waliwo Epix Videos, Joyita Movie Center, Sidicom Entertainment, Platinum Videos, ewasawulo ku Zai Abes Videos, Yasa Video Library abasikalibwa ku Safi Park awo. Zinani Videos ekagadi tuke mu vino sabasikalibwa embali, Jamila's Videographer abasikalibwa Ekoso Vewayi Brow, Remiset kati yaliwa Street Kid yawo, Andreas Entertainment,
kati bwagira bwati mukazi wattu laba bokisi bwe zigwa mulimu fayiro nnyingi ez'enjawulo. Yagamba tofudde. Kyava azeetika alabe obitikka leerwe. Agenda okuza amaaso mulimu fayiro gye yagwako. N'agamba soko lindeko ndaba bubi oba. Kyava atuule bali ku mmeeza. Agenda okuza amaaso bwati. Kino kyamala enviiri ku mutwe nga fayiro ya nnyina. Ate nga kyebika ne nnyina yalumbibwanga omuzimu oguyitibwa nefula. Najjukira nga muganda wa mugamba nti maama alina ensonga ze tezikwatagana naawe. Maama kirabika naye guno omuzimu gwamulumbanga. Kifuna mulimu ebintu bye yamubuuzanga. Kati omanya otya kino engeri gye kibadde kitoba nange. Yakimanya famire yonna. Family would be so vulnerable to demons. Maybe it's genetic. I heard that could happen. Look what I got. To replace the one Grandpa. Katonda watu. Imagine, no matter what the intention can invite. Agezaako gatta. You summoned the demon. You awoke the darkness. You left the mark. Yesu Kristo. Mukazi watu nga atudde bali abirowoozaamu n'obusungu obuteekanika. Olugi lw'eggula kabaka n'alyoka avaayo bulambalamba. Yamugambira waagende naye nga ninga nabagamba Angels Videographer abasirikale bakupa complex awo. Yabako band opposite Twilight Mall videos abasirikale bwejjinja. Ewa Sara promoter Sara. Kuzai Plaza Sonia video yabala abasikanibwa mu kikone wa nambati. Hamsoft Entertainment nagamba kati ali ku Park Nkadde Mall duka na mankaga mu 3. Praise Videography asikanibwa ku Yamaseta. Basha videos, Blacks videos ekayunga, Zone videos ezana. Yesanala bakadamu ngena kusabo sigale ngo tudde. Tugera kulekera ka cinema nabagambye tulekera ka yitibwa High Strung. Kagenda kwera ka musical drama. Mweraba. Since you've been away, things just haven't been the same. But I'm here to tell you, I remember all those things we used to do. Good and bad. And even though my friends say I should stay away, each night I lie awake in bed and I wonder where you are in this world. Secrets between us, no games to play, and nothing to hide. Each night, paint the town red. It was like waking up in the land of Oz. Everything went to color, from black and white. Leads to a different drug.
Mama said you were trouble. And I said, Mama, love is kinda like a movie on an airplane. Even the bad